أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول وبالله التوفيق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب يا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين آمين. ثم أما بعد. تمبeza subhanahu wa ta'ala nanyi nimatendo gonna akyatuwadde ku bulamu tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Mu kyonna kyebuli bo obulamu bubeera bulamu nga bwe tubadde ne muganda wange Ibrahim. Obulamu bo bubeera bulamu eva naye embeera zaffe abalina obulamu ffe tutabeera baki mu byawudde ebyo bo obulamu buki bulamu eva naye embeera z'abaana balina obulamu zikola ki? Waliwo balina obulamu nga balwadde, abalina obulamu nga baavu, balina obulamu nga bagagga, abalina obulamu bakyukakyuka naye bo obulamu tebukola ki? Era bw'ova mu bulamu ogera kufa. So kiri so tukkirize nti Allah kyatuwadde obulamu ate era bwe bulamu okuba n'obuki mu kyonna kikikola ki? Kyekiri Allah atuwadde obulamu ate era obulamu bwe buki bwe bulamu. Abasinga obujja bateekawo nti ssente bwe bulamu. So kiri okusoma bwe buki? Nedda, obulamu bwe bulamu mu kyonna kyokola ki? Kasita obeera mulamu mu bwavu bwo oli wa bbeeyi, oli mulamu wadde obulamu biri mukosefu mu naye oli waki? Oli wa bbeeyi. So tusaba Allah azza wa jalla atuwa obulungi buli kaseera kano ya Rabb. Asobola okusasira n'emirembe eri wekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah tumusaba atumalire ffenna okwerekeza kwe mukola okwonoga nti kagende ntule wansi owulire masikini oba oli awusanidde kuba nti nkugamba bigambo bya Allah azza wa jalla n'omubaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naye olabiraawo nange ndabiraawo ng'okoze eki? Ng'ogenda kusoma. Tuli mu suratu Nur. Olwaliro insha Allahu ta'ala tukkirize tutambule ne aya ki? Emu. Ziri aya bbiri, eya 3 n'asatu mu emu. Naye eya 3 mu emu tuyinza gisomera emisomo egiwera ng'ebiri oba emeka olw'obugazi bwaki? Bwayo. Katukkirize tugende ku aya 30 nga tuvudde mu paati eyise eyali aya ya 27 mpaka ku 29 eyo twagivaako twafunamu ebyokuyiga bya misomo bya mirundi ebiri era ebyalimu wana kugamba omuyivu mu aya 30 suratu Nur. Tulabye abalina Qur'an suratu Nur aya ya 30 egenda kwogera ku ki? Wa ba'd an naha subhanahu wa ta'ala an dukhul al-buyut bidun istidhan. Aya ezibaddewo 27, 28, 29 Allah badde atugaana okuyingira amayumba g'abannaffe nga situna luki? Sibe kibadde? Era twafunye emisomo emingi ebyokuyiga bituziigamu. Abanootinga wansi n'abanootinga mu mitwe barakallahu fikum. Naye twanootize bulungi. Aya ezo zibadde zitulaga akabi akali mu kuyingira mu mayumba agatali gaffe nga situkoze eki? Nga situsabye lukusa. Era nga zitulaga obulungi obuli mu kuyingira mu mayumba g'abannaffe nga tumaze okusaba oluki? Olukusa n'okutula ki? Salaamu. Kale agamba nti atba'a dhalika subhanahu wa ta'ala bil amri. Allah bamala okugaana okuyingira mu nnyumba nga tosabye ate n'akuzaako okugamba nti ate kino oteekeddwa kikola singa obeera osabye ne bakukkiriza okola ki? Olaba connection ya Qur'an bwebeera atuganye okuyingira nga tokoze eki? Kati osabye n'otula ne salaamu. So kiri bakukkiriza okukola ki? Kyekiddako ng'oyingidde. So kaka nyimiremu kati nyaawo ama bakugeza okuyinza kyekiddako
na dokera oyo omu kubuuza mwasuze mutya mujebaleko how are you we are fine so kiri kulinda kuwa wootula onageze mukali kyanti abeerere mbasabo emmende ekyo kituufu linda bakuba okola ki wootula wekyogera nkuwa ansa yakyo asembayo kyekiddako osabye notula nesalaamu nebagamba nti yingira oyina kuyingira otya gwe bagambye okuyingira oyina kuddamu okutula salaamu akoze philosophy nagana 1+1 equals longo 1 emu ogattako emu ofunawemu enki empanvu olabye ntoza batambula jazakallahu khaira kati kino Allah kyagenda okugamba kizibu nnyo kitegeera illa nga otuddeko ko wansi nogaa kagenda ensomeko aya nekyetekola ki ge mazima kuba nange nali sikimanyi ne bwe nsoma Qur'an emyaka gyonna nkisoma manyi nti biina enjawulo naye nga ate biina enkolagana yaki yamaanyi nnyo wakati wa aya ziri eziwedde ne aya 23 kyavudde agamba nti bwe yamala okugaana okuyingira nga tosabye twalaba lwaki yatugaana okuyingira nga tosabye mulimu amaaso ogwa ku ebyo bigatalina kukola ki amakulu mulimu okusunga abaki mulimu okulaba ebitalina kukola ki mulimu okufuna emize gyotakoze eki gyotakoze sibe twalaba kati Allah mala okugaana ebyo byonna omwali n'okuba nti amaaso gazira okulaba bigatalina kukola ki kulaba nazzaako kulaga nagamba nti akulagira bighaddu libasari bwakukiriza okuyingira mu nnyumba kakkanya amaaso mukategedde basiraamu bw'osaba olukusa n'otula n'essalaamu ngenda kuwa omuyivu ekijja mu tafsiri Imamu Alusi rahimahullah bw'osaba olukusa ne bakuwa n'essalaamu bw'obanga oyingira mu maka ga munno ayinza okuba akuguliddewo musajja nga gwoli mukazi so kiri ayinza okubeera mukazi nga gwoli muki please control yewaki sikulinda muntu akugulira n'omuntu mukwagudi nganyirira kati Allah kyava akulagira nti bw'omala okusaba olukusa okuyinza okuyingira kati ate controlling amaki toyingira nga alina kamera agenda okutangaza ebitangaza byabali mu nyumba maaso gatwengale gatambula gati gatunulira abakoze ki abali mu nyumba nakulagira bighaddu libasari okuuma maki gaddu kitida hafidh tujja kukiraba gaddu hafidh omuntu okakkanya maki amaaso ekyokubiri wa hafidhu alfarj n'okukuuma obwereere kubanga oyinza okusaba okuyingira n'ogenda oyenda mu nyumba mukale basiraamu wasabye olukusa n'otula naki naye ki ekikututteyo buyinza okubeera obuki obwenzi anagana bakukkirizanga kuyingira mu nyumba tokolanga ate bino wali omuntu agenda n'asaba olukusa n'atula salaamu naye agenze kwenda saba Allah tasa ya rabbu ngagenze kukola ki kati Allah kyavudde agaana ebiyinza okuddako ng'omaze okusaba olukusa okuyingira muki mu nyumba z'abaki z'abannammwe wa adamu ibda'i zina illa fi lhudud almashrua nakuba nti onagambye nti yingira nawe gwe bagambye nti yingira toyingiranga mu nyumba ya munno nga wakayingira bwoti n'okulako engoyi ayinza okuba akuzira n'oli takulaba nga ozze okugulirawo nakugulira nga naye yajjatta connection mugirabye wakati wa aya zasooka neriwa niyameka eyasatu nti onakugulira omakuwadde olukusa oyingire ayina ebimugaaniddwa nawe bikoze eki kugaaniddwa kitegeeza nti obusiraamu bukontrolinze n'olukusa lwosabye kubanga wali omuntu asobola okumanya nti wali akonkona najjanga bwali tibaliyo gadhul basari kuma obuki bw'aba tamanyi ddiini najjananga bwali togeza n'omwendako kuma obuki bw'aba tamanyi ddiini najjanga bwali engoye zino zayambadde si kirungi kuba nti omuntu akuguliddewo ate akulaga ebiyunga byatera kukola ki bakulaza empisa z'omugenyi omugenyi alinawo okuma okuba nti omulaba okusinzira ku ki kyomuyita tulifena omugenyi akukyalidde olinawo okuma okumulaba okusinzira ku kyomukola ki tebitugenda biramu aya 61 noga nti ono akoma wano Allah yatematema omukyala yenna n'atematema n'abasajja biki balina okulaba ku bakyala mu levels nga nnyo battaano naga nti bw'obeerawo oti gw'okoma wano okulaba bw'obeerawo oti okoma luddawa wali abakkiriza okulaba enviiri wali abakkiriza okulaba feesi n'ebibatu sibe kiri wali abakkirizibwa okulaba feesi n'enviiri wali abakkirizibwa okumulaba nga bwali mubitegedde sibe Allah abetegeze ya Rabbu
tafsiri tawedde mugamba awedde tuli ku aya 10 tukola olujegere wakati wa aya eya 29 28 27 ni aya 3 zile zose Allah atuganye kuyingira nga tusabe tuki nukosa kati tukitwale nti bakuwadde olukusa ogenda kubeera utagobadde oluki osinkana omuntu nga yazze mugenyi nenga nemmere gye bamuwadde tagirya akomba bukumbi bwati bwekuba bwati bwamagamaga bwati olwabana bamuweereza abawaka agamba ng'emmere tekyalina kimukulya makulu gaayo n'ennyota gyalina babwadde ekyokunywa tayagala kinywa wabula atunuulira omwana omuwala amukoze ki tebiriyo ebyo natukola ku level tukamukoba talingiza gyakola ki kati bw'oyingiranga ewantu gaddu albasar tobeeranga maka g'omuntu akuwadde okusa okuyingira ate n'oyenda tuli fenna tobeeranga maka ga muntu akuwadde okusa kuyingira n'ojjako engoye okujjako fi hudud almashrua olina kutambulira mu level obusamu gye bakola ki tugambe bwabeera maama wo nga zeewuwo olinawo okumukola ki okulaba maama ki maama wo sibe kiri bw'abanga asabye olukusa ayingidde nga musajja nga ayingidde wa mukyala we alina naye wakola ki wakumukola ki okulaba bw'abanga ze forena mumanyi ajanibye forena amakulu takuzira kumukola ki oyinza okuyingira emaka okyadde nga abantu abo tebakuzira kubakola ki naawe olinawo okulaba nti gwe okuma ku feesi kale ne buli mu makeup yakoze buno osobulabako kubanga tebutera kukwebereka singa badde ubika makeup notwali bubise naye engeri buli mu feesi ebyo tebikola ki n'ekibatu kale ne buno obugalo oyinza obulaba kubanga nabo talina ngeri gyanalaga kibatu ekitambula nga obugalo buliddawa awo okoma wefolera tugeza kakutana n'olingiza ate omukono okoma luddawa oba mwakisunsula ekyo mukinoonyeeko nti kasitomala okulaba feesi n'engalo tebetagisa kumanya bulungi bwa muntu ebyo biri musi yammwe ngeri gye tebasomesa kufikirirwa amaka naye mugikwate nti gyeri era otegeera obusiraamu nti wabbeeyi kasitomala okulaba feesi naki n'engalo toddamu kubuuza nti mulungi wa mubi kati awo munda namusirikidde mugamba nti ate kiri kiti ekyo anti mukyali bawuulu ne munamala okuba nti mufunye amaka bafunye amaka kati abawuulu tubateeka ebbali wali kati abatali abafumbo mukitegedde olaba feesi naki kikumala okutegeera omuntu oyo nti mubi wamuki wa mulungi saba Allah tasiri ya rabbu kati aya egamba etya Allah azza wa jalla wa kitiibwa akimanyi nti byalagira abasajja abiragira n'abaki n'abakazi aganti wa aqimu ssala wa atu zaka kiba kibidde kwa nani mukazi n'omuki okujjako mu suratu Nur byayagala abasajja babikole nga bifaanagana by'abakazi yabaawula mu nkoowola naye nga byagenda balagira byebiki omukategeddeako mu suratu Nur aya 30 nasituweemu Allah byayagala abasajja bakole n'abakazi bakole yabyawula so nga kyali kigweramu aya ki emu n'agamba bw'ati qul lilmuminin gamba abakkiriza yaghuddu min absarihim ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون تقولكم أقول أيوة يا ست قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يؤنلين من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون أنا أتسمى من القرآن زينوا وزينوا أصواتكم بالقرآن أنا أسمع من القرآن سيكا إبراهيم تسمى ومن ينتي كمينة يقصى لي الثريا سيما تقول شكرا أنت يقصى لنا كهانت كده ماسو قل عليم جنبا أتصمى تواغل ومنتونغ أغير أقصى أي ينغب يقول لك بوي يمرد نعم nsagala basomera kubanga mumpulira eddoboozi eteetedde bulungi sibeewaze bwewaze aya eya 30 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
gamba gwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lilmu'minin kano kali special kabaki mwayize njogera ya Allah yusi njogera mu Qur'an mwagalo jiko sagati kano kabagundi ne iwano Allah akola nti kano kali special kabakiriza bakole ki. Imam al-Arusi rahimahullah yagamba fi qawlihi subhanahu wa ta'ala qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim shuru'un fi bayan ahkami kulliyya wano Allah taliso kuwa mateeka agali jeno agabuna shamilatun agabuna lilmu'minina kaffa agabuna bakiriza bonna Allah tandise butandisi kuwa machi ngamaze okugamba nti osaba olukusa ogenda okuyingira eki ennyumba zitali zaki zabumwe kati nakuwa amateeka agabuna ku buli mukkiriza wonna walibeera oba alibeera Uganda oba aliva mu Kampala nagenda Ajumani oba alibeera Tanzania oba Kenya wena gyali kolaki kafa. Ekigambo kino kyajja nti kafa kyafuula owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam owenkizo ku bannabbi bonna abirimu abana abakola ki. Lwaki Allah yagamba atya yamusindika ki kafa eri abaki abantu bonna eri amawanga gonna. Kati nekino kikulaga nti eno aya erijje nokubakkiriza bonna gye balikola ki bakuume min absarihim. Allah sako min yasako min ate kubwerere tiyasako min kubanga batoga nti min eno litabuid sam bakuume agamu kumaki ku maaso gaabwe ate beja kubwerere ataga nti wa min furujihim nagamba ata wayahfadhu furujahum wasukha gameti yaghuddu min absarihim ekyokubiri wayahfadhu nataga nti wayahfadhu min furujihim. Lwaki yagamba bwatu yalaga nti qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wayahfadhu min furujihim bwekito bwekiri nedda. Lwaki bagala okwawulira wakati w'amaaso n'obwerere. Omanye nti amaaso ate go galina okulaba kokko ate kubwerere tolina kukirizibwa kukola ki mukalabe basiraamu kubwerere tolina kukirizibwa kulaba kuwadde nakaki naye ate ku maaso bazoga nti labako face neki mukategedde gwabanga mini eryawo eya bulijjo naye erina amakulu maki min absarihim amakulu nti waliwo ko abantu ngaokirizibwa okulaba ku face zaki face zaabwe kati tojja kuzibiriza ogane okulaba ki era singa batuga nti tuzibirize nga ne face tezirabika twanditomedde bali batutomera so kiri naye Allah gamba min absarihim amakulu nti waliwo ko abantu boyina okulabako ko face neki wayahfadhu furujahum bagamba basajja bakiriza complete 10 bakuma obuki tebalina kubakirizibwa kuba nti bajjajjata obuki obwerere bwabwe. Ezo njawulo wakati wa mini ku maaso ate natagisaako ku buki ku bwerere. Yagamba omuyivu wano gaga nti wajamaa subhanahu wa ta'ala baina ghadhi albasari wa hifdhi alfarj. Allah yakunganya ebintu ebi okwotolinga amaaso tuli fenna kwotolinga maki amaaso go n'okuuma obuki obwerere bwo bi'itibarihima kasababi wa natija. Nga bona agamba nti kino kyekizaala kino kyeta sababu nani nti omuntu bamugamba nti lima enjaga ezaala okukola ki wangi okujinywa so kiri wakasita mu lukizo girima olidde oba mukizo gikola ki era gavumenti entuufu erina okugamba nti enjaga eri haramu okugirima n'okuginywa naye tagamba nti eri haramu okuginywa ate ekizo gikola ki tokizi bagamba nti boda ziri haramu okuzivuga ate ozikiza ziyingire otegedde gana bibeka tezirina kuyingira Uganda era tezirina kuvugibwa naye ogamba nti zivugibwe teziyingira wabeerawo controversial byo bikoze ki oba n'ogamba nti ziyingire tezikola ki tezivugibwa era nebikola ki tebikwatagakaga nti kasababi wa natija. Allah yagera ku maaso n'obwerere nti amaaso gazaala okukozesa obwerere bitali biki abantu bonna betulengedde Allah tusasire ya Rabbu atusonyiwe emize gy'obwezi. Abantu bonna betulengera nga benda basinzira ku point eki maaso kikiri mba wakituufu ani mwenzi omutuufu wanatubulire kati nga yabuvaamu akeseka kiyogedde kituufu nze nayendako naye amaaso gakola ki
ngaleeta obuzibu naatubulira kola toti musiraamu kyogere ku lwa allah ogende musiraamu gende allah wange okumenya Qur'an entuufu nga bwakigwedde bukikola ki jamaa baina ghaddu albasar wa hifdhu alfarj. Allah yagatta okuuma amaaso n'obwereere kubanga ekimu kyekizaala kinne waakyo kasababi wa natija. Kino kizaala kiriwa kino. Kati njagala okakasa nti amaaso gakoma okulaba omuntu n'obwenzi gyebukoma okola ki kyavudde agamba wano naga nti bw'otunuulira ekigambo kino Allah azza yaga nti idh anna adama ghaddu albasari kathiran ma yuaddi ila alwuqu'i fi alfawahish. Kathiran ma yuaddi ila alwuqu'i fi alfawahish. Omuntu okugaana okukuuma amaaso ebiseera ebisinga obungi kikufuula omugwenyufu, kikufuula omwonoonyi. Sibe kiri otandikirako kimusiraamu okutunula nakuyitako n'okyuka ekiddako kiba ki n'okuba ebifaananyi n'obyoza era gwe producer n'obikola ki n'obifulumya bwe tubakola kati amala okifulumya ate ekifaananyi kivaamu nga si kyekyo enyirinyirinnyini nagana kati Mungu yatugaana kusembera kantuukire ddala. Allah gana nti la taqrabu zina temusembera buki nze kantuuke butuusi sina kusembera kankola ki kantuuke butuusi. Ntegera ya bagitani yabakhawariji agati Mungu yatugaana kusembera kati nze kantuukire ki naye nga kivudde kuki kutunula. Ate kino kyoba wegendeza nti obusiraamu bwatulambika bulungi nnyo walhamdulillahi rabbil alamin. Allah yatugamba tukakkanya amaaso ku buli mukyala yenna, ku buli ki mu aya ne mu Qur'an tebuli kigamba nti mukakkanya amaaso ku bakyala abalungi. Anakimanyi kiri nga wekiwuddeko nga kisoma bwe kito kubanga walegaye nti oyo gundi mmanyi lwaki bwaki Allah tegamba nti mukakanya amaaso ku bakyala balungi naga nti mukakanya amaaso ku baki lwaki ku bakyala bonna taliyo mu nsi muno nga Allah yamutonda nga talina amwegomba. Mukitegedde takola ki gwosembayo ogamba nti oyo simutwala wali agamba nti oyo niwanaaba yetakisa kugenda London nja mutwala bwe gogamba simukola ki simutwala ekitegeeza nti olina kukuuma maaso fenna tulage tukume maaso fenna tugakontrolinga kubanga tomanyi agenda kujjira sitani yinza okuyita mwaliwa mwoyo nibabuuza naye oyo yali alaba tobuuzanga muno nti yali alaba yali ategeera ati okuwasa omukyalo oyo bwatu beera ategeera. Kati Allah agamba nti kuuma maki simya kuwoza kasono muguwa ddalu kantule totunula wadde muguwaki wadde muguwaki waddalu kasitono mubi kankola ki totunula wadde mubi tokola ki totunula kyonna kyekiri kakkanya baki amaaso go. Naga nti ebiseera ebisinga obungi abantu bagala kukakkanya amaaso bagwa mu ki mazambi. Walidhan qaddama subhanahu wa ta'ala al-amru bi ghaddi al-basari. That's why yensonga lwaki Allah yakulembeza kontrolinga maaso nazako kuma obwereere. Tosobola kuma obwereere katokondoze ki ne bwoyambala zipu 15 nozisiba wano amaaso nokagula ozisumula zonna emu kwevu wamuntegedde ne bwogenda newayose ekyuma kibayita engabo nokyambala nokisibako kufulu ennene ng'omuntu gweki bw'otakontrolinga amaaso osumulula kufulu emu kwemu. Kati ekyo bwekikakaza bulungi nti Allah lwagamba ekigambo olina kutunula waki akyogedde bwati yakulembeza kontrolinga amaaso nazzaako kukuma obuki. Musome aya mulabe egamba etyawo yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Basooke bakuma baki kibayamba okontrolinga obuki gwe ebbanga lyomala ne bwabeera mugagga bwagala okontrolinga amaaso n'abalala bazaalamu nga temuki mugagga. Kati bwakontrolinga amaaso kimuyamba okukuuma ki zipu. Bw'otaka kontrolinga osobola okuleta makansi engoye nosala nsale. Kati Allah nakulembe walidhan qaddama subhanahu wa ta'ala ghaddu al-basari yakulembeza kontrolinga amaaso nasokazaako okukuuma obuki kubanga ekimu sababu ekya natija.
amaaso ye sababu y'okugwamba ki kasita amaaso gamala okugwa eddalu kyekiddako kasita amaaso gakuuma notamanya bikoze ki biseewo era kyobola nti Allah azza wa jalla bwayogera ku bakyala abakkiriza abategeera Allah bajja nga embeera zaabwe ziri ki ziri kamu kuulu embeera ki olaba Allah azza wa jalla bwakuwa ekifaananyi ky'omukyala omukkiriza omwana omuwala gwe baatuma ajjanule nabbi Musa alayhi salaam tubaga ekigambo ekyo mukiwulirize nnyo mukyegendereze wajaatuhu ihdahuma tamshi ala istihya omwana omuwala yajja atambula mu ntambula y'ensonyi ng'akumye ki akumye ensaaze atambula amaaso gali ki Allah okutagala nti tamshi ala istihya kulaga nti omwana ono yali mulongoofu engeri gyamanya nti anonye mulenzi nga tayinza kujjanga ye jajjatta ng'abalwale bakola ki bwe bali babaita ba don't you see follow me wakulirawa fala abo nakuyitako nakutuma amanya gonna kuba oganya okumusiya omukola ki omuyita awo nasenguka ne ku kyalo tamushi ala istihya yajjanga ayina ki ensonyi amakulu akontrolinze amaaso ge n'entambula nga si ki si yene y'okutambula nga alinga wandika zedi ku ttaka wandika zedi ng'otambula olabe bw'otambula kale wandika s ku ttaka ng'otambula otambula otya bwati kati ate ne bakulaga nti ate nono gwe banoonye bamugambye nti jangu tugende taata akuyita gwe baali batwala ate nga yakulembedde kontrolinga maki gwe olwaleera ni yakulembera amwogera amazima nabagamba nga tukyasoma fiki wano bamaka mwina neve mugamba nti mugenda kusomoka mwala muga kulembera naye ng'okimanyi nti ateekeddwa okukwata ku ngoye ze asomoka omuki enkuba yatonye mugenda kusomoka amazzi bwe mutyo muga kulembera naye ng'okimanyi bulungi nti tasobola kusomoka awo nga takutte ki ngoye ze kati gwe nasooka akwata ku ngoye bwaza tunotula mu mazzi kati ani akulembera nabbi Musa alayhi salaamu yakulembera amutwala ekyo gyekiri gyekiri basiraamu mu ntegeere ya bulijjo eyaffe enganza basikini tekiriiyo naye mu ntegeere yabategeera Allah bamanyi n'okukuuma amaaso gaabwe gyekiri kasita omanya nti akutwala mukazi mukulembere tolina nsonga okutambuza mu gurupu y'abakazi nga bakuli mu maaso teriiwo nga aya eno bazo gisoma yaghuddu min absarihim wonna ttiimu waliga abakazi webali gwedda ki gwedda mu maaso lwaki anti buli omu kyala byakiraba nga atambulidde mabega temukiraba tewali nsonga ebalinyisa bodaboda newankubadde embeera ekalubi noonya bodaboda eriko omusajja muno mugende nasana naye abasinga obungi babeera bali ku lumu oba lumu awo ng'azinga n'emikono bw'ati eriko omusajja ng'agira bati sigenda eriko omukazi biri kati ezo abati yategeera kibagamba kontrolinga maki maaso byembagamba mbimanyi ate mbira basiraamu wano ndi waka siwaka nabongona mwe mikwano gyange bwe baganda bange tekeddwa babuulira bagamba nti Allah ndi mu ntaana eyo naye abadde ne bakola ki ne babuulira lekera okwemiza boda eriko omuki omukyala leke yeekole ki kale tambula ate eriko omusajja mugiganye okuba nti ekutwala eno ayo yagitegeera wano egambye kontrolinga maaso kasita ogana okukontrolinga amaaso toyinza kontrolinga bwereere Allah kyavudde akulembeza okukontrolinga amaaso ku bwereere kuba kimanyi nti amaaso gazala okusobya obuki obwereere okukola emiki emisanga nti yaghuddu min absarihim bagambye bakontrolinga amaki wayahfadhu furujahum bakume n'obuki limadha qaddama ghaddu albasar ala hifdhi alfarj lwaki yakulembeza okukuma amaaso nazaako obuki kubanga ekimu kisababu ate ndalani natija kane bagamba nti kati gyetule olwaleero ng'omwana omuwala abakutwala yakutwala Yesu tomanyiiyo naye olw'enkula gye yakulamu asobola okuba nga kutwala bagamba nti asitugendeyo tugende ate nga gwe gwatwala olw'enkula gye yakola ki gye yakula bwe kati tetugendeeyo tugende eno ani atwala munne ku mwembiriri si yakutwala kati kulembera bw'obanga okyamya agambye nti dde eno towulira owulira ekifo ky'okuba nti nno omudda mu mugongo n'akola ki
oyinza okumaliza nga amaaso galabye bigatenda kukola ki mu kaseera kekamu nobeera fotomaani nobeera producer baki ng'obulako obuzigamba nti eno firimu ezanyiddwa bagundi negundi bakita kasiti kufulumya nti gundi abadde nga kombalase ono abadde gundi kati ebyo na Allah abitegeeraga nti omuddu wa Allah omukkiriza mugambe akuuma maki akuuma amaaso ge era akuume n'obuki akontrolinga amaaso ate akuuma obuki ku maaso batugambye kontrolinga ate kubwereere ne batugamba kuuma olina mazzi waka okuuma makubo kontrolinga n'amasanyalaze kubanga tuza kulanga tegaliiwo olina kontrolinga nti tale 10 ziveeko wasigaleyo talameka eyo control ate bagamba nti kuuma ebyo byonna bikuuma nga bibiri tebabaka kikola ki kati Allah ku maaso agambye kontrolinga yaghuddu bakakanye bakontrolinga maki amaaso ate kubwereeraga nti wayahfadhu bakuuma obuki nti bwogana okontrolinga tosobola kukola ki kukuuma sekayiwo kitegedde bulungi wajaa at-ta'bir biqawli subhanahu qul mweno aya nyini 13 nagenda kusoma aya emu banu Bilal wetuli nsabo jikwate bulungi aya ojitwalira abaddu ba Allah mweno aya yenyini Allah gati qul bagambe lwaki agambye mbaka nti wayo ga nabi Muhammad bakole ki bagambe lwaki tagambye nti ya ayuha alladhina amanu ihfadhu min absarikum mukumama ki natekawo nti bagambe bakumama ki ani bagambye tugamba nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam lwaki ayisidde mu nabi Muhammad atugambe oyo omu jazakallahu khaira okubiri lwaki Allah lagidde mbaka tugambe naga nti twawula okuvunula Qur'an n'okunyonyola ki Qur'an ebiseera ebisinga obungi bwogamba nti kala n'agamba inna mazima ddala oyinza okuva nga tofunye ekyokola ki oteekeddwa okuba kati woyingira munda kibata tadabburu waliwo tafsir maana tafsir ijmal oba tadabburu ng'omuntu avuna Qur'an naye nga akuyikiza ddala muki munda kikuyamba okuba nti ne bwoba aya togikutte mu mutwe osobola okutegeera Allah kyakoze ki agambye nti bagambe bakuume bakontrolinga amaaso gaabwe bakuume n'obuki kati lwaki amugambye atugambe ate tamugambye nti gamba abantu amugambye gamba abakkiriza abaki si baki wangi muganda wange asembedde naye tugende n'ekitabo kyaffe kyetutambuliramu qawluhu subhanahu wa ta'ala qul au at-ta'bir biqawlihi subhanahu wa ta'ala qul Allah ogamba nti bagambe lilish'ari bi anna almu'minin as-sadiqin Allah yakulaga nti abakkiriza abannamaddala min sha'nihim ezimu ku mbeera zaabwe idha ma amarahum ar-rasul sallallahu alayhi wasallama singa Allah balagira bi amurin singa mbaka balagira ki ekiragiro kyonna fa innahum sur'an ma yamtathluna wa yuti'un mubwangu ddala kasaba uli nti ombaka yagambye bateekerawo muki abakkiriza bannamaddala bwawulira nti ani agambye nti ombaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakoze ki yagambye mubwangu ddala bakola ki tebaddamu kutulina kuddona kuki tebatekawo ntegeera yaki liannahu sallallahu alayhi wasallama muballighun anillahi subhanahu wa ta'ala kubanga ombaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yatuwa message okuva eri ani tetulina message tujjange ejja kuffe buli omu kinoomu Allah agissa kwandi kati wabagamba nti bagambe nga onagamba Edboy tigamba abayizi bonna bayingire muki oba okimanyi bulungi nti Edboy bagamba nti muyingire babagaye muyingire otegeeza ani amulagidde okukola ki kati bw'osigalayo n'ojemera Edboy n'editi kyoba omukoze ki era emboko bwevaayo ku baani bw'oba bagamba otya ne mbagamba ne mugaana naye nga tisigwa badde bagamba watumye head ki head boy oba head boys head boy wangi omulenzi abeera mu ssomero muliro oluzungu lwemwogera namwe engeri wakulamu abeera head boys head boy dutekesekala ama tugende maaso oluzungu lwerwo head boy omutwe gw'omulenzi ogukulira abantu bonna
okitegedde kati singa abaana bajemera head ki bw'ovaayo gwedde maaso tokuba bagamba otya mwankoze ki naye gwabagambye ani abagambye kubanga obadde okimanyi nti singa headboy abagamba nti babagambye muyingire gwenyini gwabakoze ki kati singa omubaka agamba nti babagambye mu kumama ki nogana ogakuma kitegeeza nti ojemedde omubaka nojemera naani yensonga ki Allah yagamba omubaka nti bagambe sallallahu bakole ki wabeera bakkiriza omwana omugonvu kusoma bagamba nti babagambye musirike tayinza kubuuza nti ani agambye nga tabadde ayogera ye headboy era bwakibuuza ne muwulira nze mbayita nemugamba nigozanyirako temutya siri mukambonye naye manyi okubuuza abayizi ebibuuzo nigozanyirako naye ntuma omwana era omwana omujemu ku ssomero amaka tobira ku ssomero omwana omujemu ku ssomero singa prefect amugamba babagambye muyonje wano naganga ani atugamba oyo abanyuma omusomesa abatanyuma bwezi munne abanyuma muki kuba kimanyi bulungi nti alagira prefect ye mukulu kiba kiri kati prefect amukoze ki kati alagira omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani kati omukiza kimanyi bulungi buki tebaka tanabi ayogera kujja kwa biveryani wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha obaka bonna bonna mbaka bwayogera buveryani kati wagamba nti babagambye mukontrolinga amaaso kitegeeza nti omukiriza bwangu ddala akola ki ateka muki babagambye muyingire ngayogera headboy omwana omugonvu akola atya babagambye mukube ebikalu mwana omugonvu ate omujeebu gwe twaze fena tulya akawunga nga nigogamba okukuba ekikalu abadda mwani ekiki kibooko kati tulinde kibooko so Allah tulinde kibooko z'okujemera omubaka nga tukoze ki Allah kyalaga nti kul gwabagamba gwe nabbi wange Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaghuddu min absarihim bagambe bakontrolinga amaki wayahfadhu furujahum bakumena obuki bagane kugwa mbwenzi obanagana okontrolinga amaaso bajja kugwa muki bajja kugwa mbwenzi obatayende bajja kusemberera obwenzi obana abusembera bajja bugwamu okitegedde obana bugwamu bajja kufuna amazambi agamu gali ku nkomerero amala gali ku duniya ebintu Allah byasusuliramu mu kashi bisinga okumanyika mu nsi muno biri ebi obwenzi ne riba njogedde bubi bino byo bina ebibonezo ku akhira n'ebiseera ghaliban 99.9 ne ku duniya obitegeerawo nti mutuufu byali bibi obwenzi naki ne riba kataga nti muballighu anillahi subhanahu wa ta'ala alladhi yajibu al-imtithal li amrihi wa nahyihi atenga kimanyikiddwa nti kyateekwa ogondera ebiragiro bya Allah byalagidde n'ebyo byakoze ki byaganye tugende ngenda kumaliza aya inshallah budde bwewo jazakumullahu khaira wali akasigadde waawo awena Qur'an ebisoma kwetagira ddala wali akasigaddewo weekali wa khassa subhanahu wa ta'ala almu'minina bihadha al-amr kino ekiragiro kibadde kyabakiriza bo katagaye nti kul linnasi tagaye nti gamba abantu ate nga Allah kimanyi nti ebika ku nsi kuno mbaka byagamba bigamba abantu so kiri naye amugambye atya kul lilmu'minin kino ekiragiro kizze nga kiri special kuba ki lwaki liannahum awla nnas bilmukhataba abakkiriza buli Allah labalagira bebeera namba 1 abagonvu mu ssomero buli musomesa labeera lagira beera namba ki namba 1 omwana wakutya buli lwobeera yogera ewaka yabeera namba ki kati Allah kyalaga nti qul lilmu'minin gamba baki bakkiriza abatali bakkiriza tebajja kulya bekola ki byogamba wabil irshadi ila ma yarfa'u darajatihim Allah ayagadde kulaga nti abalaga ekigendo okwongera okusitula maki amadala gaabwe Allah yagala basitula maki nga buli awulira nga kumya amaaso ge n'obwerere bwe amanya nti nze siri ku level y'abana baganya okukola ki okuma maki kontrolinga amaaso n'okuba obuki obwerere kati awo bwe tuba tumaliriza Allah agamba nti dhalika azka lahum tugenda kumaliza dhalika ismu ki al-ishara dhalika ekyo nno azka lahum kyekiriwo ekyo Allah nti ekyo nno obeera ng'omuntu abadde ageyo omuntu najja ne wajja omulala gwatayagala kumanya nti abadde akola ki ageya naga nti ebyo nno byebyo
emboozi ebewedde tutala omanyamanya nti badde bageya kasitogenda mu bantu ababiri nga bajumya naga nti byebyo nkugambye omanya nti kibadde bogerako tebagala obikole ki kati goboze no battira emboozi nga nti ebyo nno byebyo amakulu byonna byebadde nkugamba byebyo ne Allah gati dhalika ebyo nno byembagambye byebyo ekyatugambye eki bas jazakallahu khaira dhalika okukontrolinga amaaso n'okukuma obwerere azka byebirungi gyemukola ki togamba nti dhalika bategeeza ki dhalika dhalika bino byembagambye okukuma ki ghaddu albasar wa hifdhu alfarji dhalika ma kallafnaka bi amri almu'minina bihi bitugambye okulagira abakkiriza babikole ayuha rasul alkarim azka liqulubihim kikigenda okuba nti bitukuza emitima gyabwe okuba nti balina emitima gyabwe mirungi giri piwa tegirimu mazambi dhalika azka lahum wa atharu linfusihim kikigenda okutukuza emyoyo gyabwe n'emitima gyabwe wa anfa'u lahum fi dunyahum wa akhiratihim dhalika okuuma amaaso nogakontrolinga n'okuuma obuki obwerere kyekigenda okugasa ku nsi ne ku lunaku lwaki dhalika azka lahum ekyo nno bona bakikoze okuuma amaaso n'okuuma obuki obwerere kyekigenda okubagasa fi dunya wal akhira amakulu bwetunagala n'okukontrolinga amaaso gaffe kati wenjogere waliwo alina gwali mukulaba ate nga tamulaba akale kati negundi olinga alina gwotulidde kati either omwogereza omutulidde bwoti ate ngoli mu kamera nze gwotulidde naye omulaba oli naye lwaki omutulira nga olaba nze wagana okontrolinga maki kati bwaba bakyogerako bwotulaba ye gwolaba wetuli wano kati olina gwolaba buzibizamu kati olaba tomulaba tekyetagisa kuzibiriza kansirikiremu kati bwenti oyo gwolaba lomanyi lwaki omulaba wagana okontrolinga amaaso omundi gwasookera ddala kati lwolaba gwolaba nekubongajja n'omuyita ekiro kubanga Allah yagaye kasooka n'okontrolinga amaaso oba ogenda kwonona bwerere so kiri kati nekubonga akola ki kubanga bwewamulaba kati kufa abali wano buli lunaku kozi kamera kweziri wano tugenda muki mu VIP etali yene endala eyi mukisaawe VIP endala mukitegedde etali very important person endala eki oluzungu ama VIP endala ebera ki buli naku tukola ki tugendayo olina lozibiza n'olengera ebiriyo kubanga amaaso go tegabeera nkawo nga galakutunula butunzi bwotulabe buli okirengera wekiri ngaotulina ki tulengera obucyafu buli ngaotulina ki kati ne bwozibiza toyinza kulengera bukyafu kyokka nga ate buli lunaku obuyitamu kubanga wakuuma amaki okitegedde ati batugaba bayivu nti efirikira mayaulu yani huwa fehima enjogera y'ekimisiri kasita omufirika agamba nti omanya nti ategedde kati kasita asekawo nga agaye nti akitegedde buli lunaku tuyita ku bukyafu sibe kiri naye buli abubaka eriiso nga ajjayo ki ekivaamu tebuyigira mu ki obwongo kubanga buli obulabo ojjayo ki kati tuyita ku bantu abanyirira buli lunaku netutemezayo amaaso buli otuna olaba ki ye kati singa bumanyiza okugjayo amaaso ojja kutukuyingira wakaibwe watona muntu olina gwolaba naye bona ate naddalamu abawulu enike bona alegaana okukontrolinga amaaso go buli lunaku ogenda kuba nembaga mu nnyumbayo mbabuulira amazima era oyinza okulowooza nti kati gwe buli lunaku oli nyambo kyafu nga buli lunaku olina okunaaba ulamaki bwona akuuma amaaso go ojja kuyingira mu nnyumba yo nga TV yo gyolabako n'ennyumba y'osingayo badde aboyo omale osigale ng'omuki naye ojja kutuuka mu nnyumba yo tule bwoti amaaso gona gatanga okuddiza waganye gakuuma nga otambula gaze gati naye kasinga mbadde wakutwala nantutekaani naye nga tolinako n'omu gwolina negibalaze tumanyiiyo omu yakutte nagenze Fort mulala agenze Tooro mulala agenze Masaka naye gwe bakuyiseeko buli omu nokola ki kati bw'oyingira mu nnyumba yo n'otula n'osokooza ki bakita flashback benda byo olwaleero kati singa mbadde nga ntuuse ono mbadde mutwala bamutwala dda kale oga nti badde omukola ki botakuuma maki maaso go kale dhalika ekyokukuuma amaaso nogakontrolinga n'okukuuma obwerere azka anfa'u kyekigenda okubeera ekyomugaso
fi dunyana muki museno wa akhiratina bajja kubuza ku bwongo bwaki bwali bulowooza ebintu bwebityo mu mbeera bwezityo ng'obuzibu bava kugana kontrolinga ki maaso go. inna allaha khabirun bima yasnaun tahdhirun min mukhalafati amrihi subhanahu wa ta'ala. mazima ddala allah khabirun, allah ina experience bita khabiru khibura bitani experience katufaakwe aina obumanyirivu ku buli byonna bitukola ki akulabulabe eriiso lyakubi namanya kyoliko mudduwe eti naye kati ono kyovula buli ali wano alina omulungi we bwobateeka wamu buli bajjamu muwe nobuza kiro gyomuola kati lwaki allah amanyi buli omu ali wano kyasobola okukola manya nti ono akola kino ono akola kino. khabirun bima yasnaun byetukola netutambula nga amaaso gali mu bbanga gali mu fuulu tegali mu ddiimu gali muki mu fuulu notuka ne kuleve kona kuki wali muvuko mu sijaga nti wano kulawundi namuwona naye ali ebitundu ebitali byawala wano yagenda ku levo ng'alina gwalabye nga yalaba nti bwakyuka agenda kufiirwa nasooka mukonako bukonya ageza wakati saagala kujjayo maaso omulaba agamba ng'alaba nti bwajjayo amaaso agenda kumisinga kyava akonako buki agalaba subhana alladhi khalaqa al-azwaja kullaha yawukana yatonda ebitonde ebikazi byonna ne aya zijjayo okulaga nti kyalabe kyaki yawukana yatonda ebitonde ebibiri kati eyo embeera ezaala abantu okujemerani allah subhanahu wa ta'ala. naye allah gaa nti inna allaha tahdhirun kasaga nti inna allaha khabirun bima yasnaun allah ina experience ku byonna byetukola ayagala kuwonenga nti nebona akikola mu nzikiza nga nawe olinga enzikiza ajja kikola ki mukategeera islaamu bagamba nti khabiru ategeeza nebona akikola mu nzikiza nga nawe olinga ki enzikiza ajja kikola ki ajja kiraba kubanga khabiru nga bona gamba ono nti yonna gyonaabeera nja kukujjayo oba otegeeza ki negendereza mwenna abakola wano mu kampuni tebakola n'omwanziba buli alinziba wano buli omu gyalibeera nja mujjayo oba otegeeza ki nti ona byotaddewo oba olina ebitangaaza byoga nti buli omu ali mukola ki olina experience buli omu wayinza okugenda okola ki omanyiiwo kubanga olina experience khabiru khibura ne allah gaye nti inna allaha khabirun bima yasnaun ay tahdhirun wano allah yagakulaga nti akuwoninga min mukhalafati amrihi subhanahu wa ta'ala temugeza ne mwawukana ku biragiro bye bibadde bibiri okamu aya eno bimeka bibiri sibe kibadde olwaleero ekisooka kibadde kigamba kitya toteeka mu lwalabu olwo ndikusonyiye olwaleero ekisooka kibadde kigamba kitya kontrolinga maaso temuyogera maaso tuyabigedde okontrolinga maki ekyokubiri okuuma obuki amaaso bagambye kontrol kubanga olina bukirizibwa okulabako sibe kiri ate obwene bagamba bukuumire ddala bonna bonna tolina bukirizibwa buta otali waabo bukole ki bukuumire ddala complete niga amaaso gakole ki ebosinkana maama osobola omukola ki omutunula kolomboza maama gyebale kuso kiri bosinkana omwana wa neiba kola ki bene badde mumugamba nti sijja kuwa salaamu nti lwaki eddoboozi ogiyinza okunyibisa amaaso ga allah ate ngaolidde mwogedde si musango ebikwatagana n'okukuuma amaaso n'okukontrolinga amaaso n'okukuuma obwereere ne salaamu tugenda kulevu nga nsobola ogikuuma nga nkulenge oli mujiribaaba ne musitira ne nkuyitako ng'ayita ku exp kiki musiraamu tekyabuuza abantu nti anze seeka somala gabuuzaabuuza bakazi wadde salaamu nti nze ndibadde mbogikuwa obutagikuwa olina ekingamba just wiki emabega nga seeka sikiriza kuwa salaamu nti bweba ogimpa nejja kuddamu naye nsijja gitandika lwaki ebikwatagana n'okukontrolinga obutagwa mu mazaabi ga allah nsobola n'okuyisako salaamu ng'oli mukazi akola notinga nti nk nakano kaki kasitamala okulaba nga jiribaabu enyiridde ne fesi ekiwaki eyinza okuba enyiridde naye nga nzokola ki ate nkuwa salaamu bimalayo byonna kati kankuyiteko obuyisi kubanga abasinga obungi bava ne ku fesi nebagenda ku ddoboozi omusanga alina akalediyo nga leya akakutte bwati yezinze bwati nomuuza program gyebasomesa ogitegeera sigitegera n'omukazi onayogera bulungi
nga talina fesi tagimanyi nenga utazimanyi neddoboozi lyakolaki ekyagalo kikonfaminga nti kituufu noonya essimu yonna erina omusajja nti yoki account balance zitullo nga musajja gyali lwaki bakimanya nti wabeera mukazi yayo ogenda ojja kuwuliza byagamba byonna obimaleyo sebe omuwendo gwa sente gwolina tegumala saako yongerako ku sente osobole okuba essimu eyitemu era essimu nojja kukuba oti nomwana ogati agambye ki tuddamu nonyiga kubanga badde ayogera muki mukazi naye abeere musajja owekitiibwa omuwendo gwa sente gumala kasasiro toyagala kati ezembe bwezirukaki bweziri kati nzikirizibwemu mu masalaamu nemuyitako buki buyisi nesibuwa salaamu nentabula engenda lwaki dhalika azka lakum lai ghaddu lbasari okontolinga amaaso wa hifadhu lfarji nokukuma obuki obwerere azka anfa kyekyomugaso gyenkolaki okusinga okugwa mu mazambi allah gankoze ki igasijja kuwa salaamu notambula tugamba ngambu salaamu sasa salaamu abamuzitula nga muzitoozalira bwenzi bwenyininyini nogitula emindi 15 bwagiddamu bwogitwala ate onagala ogiddamu salaamu aleikum nagiddamu kale muruhum ayuha rasul karim kigambo kyaffe kisembayo bagambe gwali gwe nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam biltizami ma amarnahum bihi bateeke mu nkola byonna byetubakoze eki byetubalagidde biki wama nahainahum anhu naye byetubaganya okukola ki okukola liannana kulwokubanga la yakhfa alaina shay'un min tasarufatihim kubanga tewali kyebagenda kukola nga allah tagenda kimanya begendereze bekole ki awo nabi musa alayhi salam weyatuweera ekyokuyigaga nti tewali kyogenda kukola nga allah takiraba bwoba gwontwala ngaoli mukazi nze kukulembera gwe nobeera luddawa kubanga nabo nagamba nti kimala obumaze okuba nti osobola okufuna omusango kubanga ne kigambo kya muliro era allah kitugamba nti wala taqul lahuma temugambanga ekigambo kyonna kyogamba nti wangi maama n'okwekkanya kwokola kuliko ekibuuzo kati okwewunya temikola ebyo kuliko ekibuuzo wakikola ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi bwe guti ntekereza leero wakikola ng'ennaku z'omwezi bwe ziti mwaka gwe gwenyerenyerenyere ng'omwana wa gundi ayita wakkiriza bw'ati kyali kyaki kyali kitegeeza nti sola nzito kyali kitegeeza ki kyali kitegeeza nti omwana anyiridde muliro tewayuga ekigambo neki nogamba otya tekiwedde ekyo abalungi ndagala ki ebyo ebigambo gambe bijja mukamwa nga batuyiseeko ebitone bya allah nga biyiseewo byegendereze eswala yinza okuba nga erikkiriya somu nga erikkiriya naye nga wagaana okontolinga amaki amaaso go naga nti awakola kyaki ekyo ate allah yakugamba dda nti faman yamal mithqala dharratin khairan omanyi bata dharra nga kyakuvaamu buvi kiringa mpeke yakalo waman yamal mithqala dharratin khairan yara bukana bakalungi jakukola ki kati egambo erikuvuddemu nti ebyana byomukyalo bikkuta emmere tekimala ekyo nga bakubuuza nti hawa lutegeeza ki emboozi eyo iwe kijja ku kyokujogera tyati namutululira bwe nti kumalidde kikama 13 ani agamba 3 bagamba kukola ki kontulinga baki kwendolemezayo amaaso dakika 13 nojjamu n'ekigambo ekigamba nti ebyana byomukyalo bikola ki bikkuta emmere kale awo allah kyagamba nti bagambe begendereze nnyo byetubalagidde babiteeke mu nkola ate baleke byetubakoze ki lwaki liannana la yakhfa alaina shay'un min tasarufatihim enneeyisa zaabwe zonna tebasobola zitukweka allah yategeeza nno yemu toyinza kweka neeyisa zaani ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latif alkhabir mulowooza tamanyi yabatonda enesimu nga bagikuwadde nti efudde eddoboozi bwobeera musajja nga oli mukujjukujju oyinza n'okumala okusumulula eno naye nga ekyetaasa kiruddawa kiri eno kuba sigwe wagikola
osinkana omuntu nga bamugambye nti emmotoka eweddemu omukka nga si makanika naso agenda mu yingini kuba siki naye omuntu makanika avuga nti eweddemu omukka agenda kuki kati Allah akumanyi buli wonna walina okukwata amanyiwo nti wano ku muddu wange wenkolaki wenkwata naga nti wali annana a'lam bihim min anfusihim Allah kugamba nti inna Allaha khabirun bima yasna'un kitegeeza ki annahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bina min anfusina Allah atumanyi n'okusinga bwe twemanyi sababu Allah sasa ya Rabb atumanyi n'okusinga bwe tukola ki ngina bajira wasiyaabo kigambo kimu Allah atumanyi okusinga bwe tukola ki kufa ani yemanyi togera mazima ani yemanyi kubanga n'okwemanya muze mubi era bagamba nti omusajja oyo yemanyi bagamba nti lwaki talina mpisa so kiri kati wemanyi kugambira nti wemanyi ziba mpisa mbi ani akumanyi annahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bina min anfusina Allah atumanyi n'okusinga bwe twekola ki bwe twemanyi kyova olaba nti atuwa byamanyi nti ebitusaanidde tatuwa bye twagala kubanga tukola ki alina gwe yajjako amagulu abiri ng'amumanyi nti wengamuwa ekyalo tikigenda kwebaka nagamujjako alina gwe yajjako amaaso amanya nti kati ono ekifo ky'omuyingiza omuliro ng'aganya okutenga amaaso kamujjako amaki amaaso alina gwe yajjako amaanyi aga nti onajja kuba buli kimu kyonna ekinamuyitako namujjako amaki kuba atumanyi okusinga bwe twekola ki kati bw'aba atumanyi ategeeza ki wasanuhasibuhum ala ma yasna'un fi dunyahum yawma alqiyama ate buli kibakoze kyonna ngenda kibabalako buli omu kiyakola ki kiyakola saba Allah sasa ya Rabb mugamba aya tewedde 300 tukitegedde aya koze ki eweddeyo tujja kutandikiraawo insha Allah taala ku aya 3 mu suratu Nur ebadde mbufunzo bwekitale ennyo mu samale qul bagambe gwe nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam lil mu'minin especially eri baki abakkiriza bokka bagambe bw'ogamba kubanga bajja kwanukula mangu bakutegere nti Allah yakola ki yakutuma sibo kiri yaghuddu min absarihim bakontrolinge ku maki tebageza ne batunula batalina kukola ki amakulu obakkiriza okutunula bakole ki batunule wayahfadhu furujahum bakuume n'obuki n'obwerere bwabwe dhalika azka lahum ekyokukuuma obwerere n'okukontrolinga amaaso gaabwe kyekyomugaso gye bali mu nsi yaabwe ne kunaku lwaki lw'enkomerero inna Allaha mazima ddala Allah abawooninga n'abagamba nti mazima ddala Allah azza wa jalla khabirun bima yasna'un buli kyonna kye bakola akimanyi na buli n'ensi gye beeyisa akikola ki ate kitegeeza nti ajja kubabala era basasula kunaku lwaki lw'enkomerero ebadde aya wetu mu dakika 2 beweddeyo waliwo alina ekigambo kyatategedde mu aya eyo saba Allah sasa ya Rabb tumwebaza tusobozesa okuba nti tumalako olwaleero buyinza bwe subhanahu wa ta'ala tujja kutandikirawo insha Allah ta'ala kati bw'ojja ojja omanyi tugendagera kuyasa tumwembeka asa tumweyemu ebiragiro byonna bibadde ku basajja ate Allah abikyusa abiteeko baki ku bakyala ate akuwe n'ebireezi balina okukola ki agulewo n'ebiryango wawulira nti akuggalidde agende nti kwono osobola omulabako bwoti ne kwono oyinza okukola ki mugende muyitemu aya insha Allah ta'ala mpanvuko وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إذ آية تقول kigambo ku kigambo Allah menye baani abakkirizibwa okuba nti balaba wano baani insha Allah nsuubira okuba nti tagenda mu halali ne haramu tujja kugenda ku paati eyo okontrolinga amaaso wawe kiri haramu newe kiri ki kiri halali mu halali nani ne haramu insha Allah taala waliwo ina kyabuuza ku byaleero mutidde nnyo bagamba okontrolinga amaaso temutya Allah yakoze ki tugamba nga tusoma halali ne haramu nti buli Allah kyakuganye tekibamu makulu gyoli التحريم يتبع الخبث والضرر buli Allah kyakugana kiba kijja kukosa ya ima kukosa ku nsi oba kunaku lwaki lwenkomero kati Allah baganye okutuluna bwe muti
abala bagana kusako na buti gagana okukola ki okutemya sinkola yabo ki ya Busiramu. Na wa alaikum salaam wa rahmatullah. Masu sinza yogedde Allah yayogedde ku maaso. Era mu kimu ku byengera abaddu ba Allah be yagisako obulembe obutalaba kibalina okwebaza Allah kubawonya okulaba talina kulaba. Tebasobola kukolanga balina imaani. Mwine bagamba nti waliwo time tutuuka ng'ekigenda okukolimya omuntu butamanya Allah we. Sibo kiri? Bakkiriza nti enteekateeka za Allah yazikola buli lwakujja kukuba nti olaba aba alina byakoze ki. Kyovula mu hadithi entuufu egamba nti Allah gwajjeko amaaso ge amudduzawo jjana. Mukitegeera ekyo okulaga obuzito fe abalaba tulaba nga abalina ekyebbeeyi naye ate kikemo. Naye tusaba Allah kufuula talaba. Olimani yinza okujaga nti Allah njagala nve muzikiti nga sikyalaba. Naye singa aba akikoze eki akikutaddemu aba alina byakoze ki byakuggyeko. Allah aga nti omuntu bwamuggyako habibatayi bamuggyako yagatubana habibatayi abaagalwa babiri ategeeza maki talina kyamuwa kujjako jjana. Eyo hadithi baganda baffe gye bagamba balina obulemu ku butalaba nti obutalaba si jahannama kasokkiza Allah nti yabikoze eki. Naye ate ekikwewunyisa osobola omusinkana nga Allah gamuggyeko naye ng'ebigambo byafulumya mu kamwa bimagamba bibabulire ng'ebigambo byonna bibwemu abimanyi bulungi nga asobola okuwemula omukyala n'avaawo nga omukyala akutte ku maaso ate nga yo n'alaba. Kati ebyo byakwegereza kkiriza nti Allah yakoze ki ekiteeka kye bali sabanyuza ekyo yatugamba omu bali mu kitongole kyaffe kino kyanabugabo sadaka twali mu kusibuka Ramadhan ndoza eri 2023 2022 kati omu mu kusibuka bali n'agamba nti bannaayi sente zibuze kati muganda waffe omu alina obulemu ku maaso atalaba n'aseka naga nti olaba zibuze mu abalaba ate kati fe abatalaba tubalabira buli bayita kyemmere ateekeddwa okuba ne imaani n'amanya nti kino Allah yakimutaddeko era agenda muwaamu ki jana. Kati gwalaba zikubuze ate zatalaba amakulu toddamu kwogera bigambo byotalina kwogera mu bantu. Yali message emulaga nti tomalaga kaaba kubanga gwoli mukulya naye emmere talaba ate oga nti sente zikoze ki nga gwe nemezigwawo oziraba n'ozirondawo yalinnyako ndijje. Kati tubamu kati mubyegendeze inshallah sallallahu alaihi ya rabbu mukize tumaliraawo magambo ekigambo mu aya esembeyo inna allaha khabirun bima yasnaun. Oyinza okujjamu ekigambo kyenabadde baganda bange bali mu kirasi ku mukutu nagambye nti eggulu mujima special oga nti wegendereze nnyo lan tu'adhar bitaksiri nnas lan tu'adhar bitaksiri nnas. Allah tagenda kukusonyiwa lw'abantu baali bakuliranye nti baali babi. Omutima gwe tegugenda kuba nti Allah akusaasira akuwa excuse kubanga ekyaggana okusaala kubanga wali owangalya nga tebakola ki ekyo kijje mu bwongo obwo kijje mu ki mbwongo obwo nga tannabakubuuza nti lwaki baali tebasaala baali bakuliranye amala kukubuuza gwe lwaki wetwakola ki banaye mu kitwale nga nsonga nkulu nnyo nga tulina okufaayo ku bantu nti tebasaala gwoli ki gw'osadde. Abantu bonna beeyisa bubi era kati gwe mulembe oguliwo abantu kweyisa bubi tebagenda kukubuuza ku bantu beeyisa buki bubi bagenda kukubuuza gwe wenyini ku nki gwe neeyisaayo. lan tu'adhar bitaksiri nnas. Abaali bakuliranye bonna tebaali bantu balungi ekyo tekikuwonya muliro. Basira mukategedde abaali bakoze eki bakuliranye tebaali bantu balungi tukimanyi bulungi ti mikwano gyonna si biki naye ekyo tekikuwonya muliro kubanga almasalatu fardiya ebibuuzo mu maaso ga Allah bya kinoomu si bya gurupu. Mukategeddako si byaki pepa buli muntu alina ki yiye ebyokuwoza abantu bonna abantu va ku bantu bonna va ku ttiimu mbabulya mazima va ku ki ku bantu bonna va ku ttiimu ogende ku ggwe kubanga yaga nti faman absara
falinafsi analaba byalina okulaba alabisa mutima gwe man ihtada fa inama yahtadi linafsi analungama ogwo muki oman yaksibu ithman fa inama yaksibuhu ala nafsi anakola amazambi ga muki tiyagamba konti anakola amazambi gagenda kukosa bali kati nga tonnaba kulowooza ku bantu bonna bakwetoolodde sooka weerowoozeeko wakati wonaani tasobola kukubuuza kibuuzo lwaki abekundamagona tebasaala nga tanakubuuza nti lwaki tewasaala wallahi tekisoboka alina kumala kukubuuza gwe lwaki tewakola ki tewasaala osokoteko ansa zo abantu bano baali babi tebambuulira gwe so ekigambo kyaffe olwaleero va ku bantu va ku gurupu va ku tiimu manya nti gwe oli butola naali gwe nga ki singa buli muntu ategeera nti buli omu alina okuba nga ali ku ye ne allah we balina mubuuza ku bibye tebanamubuuza ku byandi nebawo byonna byankola si bibyo mu bulungi bwabyo nembubi kubagenda kubuuza byakola ki abantu bonna bayogeranga ebigambo bino nedda gwayogera ki abantu bonna bayambalangayo bati nedda sibu gwayambalanga otya nedda nnyabo mwali mulembe nga abantu bonna bakunama gwe wakola ki naawe wakunama ti kibooko kale okwoza anti ensi Uganda gitulimu abasiraamu si baki mukyogere nga bakituwandiseeko temukiti ekyo matugambye nti kati twasenvuddeko tubakumeka bakutano bakuna abasiraamu si bangi era nawe nga boolaba kati ensi tetwangaliramu abasiraamu si bangi goli musiraamu kati vaku yabasiraamu si baki gwe omusiraamu kolebye buki nebyokoza abasiraamu si baki tebagenda kubuuza ku basiraamu batali bangi bagenda kubuuza ku buki busiraamu bo lwaki ku byonna byetukola allah abikola ki inna allaha khabiru bima yasnaun byonna byetukola allah abikola ki abinako experience abikola ki abitegeera so weewale nnyo okuwooza ttiimu yange yakolanga bweti naye kankola ki iyaka thumma iyaka wal imaa weewale okuwooza nti bakolanga bweti naye kankola ki naye kati ennaku zino omuntu bakola embaga ddala ddala nga tekuli ensi yonna yonna ani akulimba nti ensi yonna ebigambo byetwogera nga tugenda okujemera allah bibanyi ensi yonna 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 omuntu kati okukola embaga nga tekuliiko ndongo embaga etutegereka bulungi tugamba nti ensi yonna ekyo tokiddamu kyogambo eki ensi yonna agamba nti nze nawe okukola embaga tekuliiko ndongo tekirama ki allah agenda kubuuza ku gwe nga gwe sisi ku nsi ki ensi yonna ojagaza ki era kati mulembe oguliwo bantu kati kuwemula ekyayogedde no kitini gundi ayogera ebinene bisingawo kaawo bakulimba kyayogedde kinene bagenda kimukola ki kimubuuza kakoza mbu oyo nayogedde kirungiko gundi ayogera ebisingawo kaawo buli kyayogera kibuuzibwa ku ki temugamba nti basiraamu mbatiisiza naye ebiriwa allah byaki byakino kinoomu tagenda kubuuza ku banno byebakola ki kati gwe oli wa ddembe newankubadde oyagala musiraamu nasaale naye bwomugamba tugende tusaale n'agaana nawe otogaanirawo gwe jamu okole ki osaale saala wekka mu Uganda yonna webikire wekka mu Uganda yonna weyise bulungi wekka mu Uganda ki wadde nga bantu beyise buki gwe weyise buki bwekuba kwogera mazima yogera mazima mu Uganda ki guno omulembe bw'otalimba ate ofuna toyitawo yogera amazima ki wekka mu Uganda ki yonna allah tagenda kubuuza Uganda yonna agenda kubuuza ki gwe wekka tagenda kubuuza Uganda ki yonna hatta n'abaana bo togenda bagasa nabo tebagenda kugasa okumanya ebintu si byaki n'abaana bo togenda bakola ki boozadde togenda bagasa nabo tebagenda allah yagamba atya la yanfau maalu wala banuun illa man ata allaha biqalbin si biqulubin biqalbin salim anasinkana allah nga omutima gwe yagutereeza bulungi gyeratereera yagenda okuwona ne si lwa abaana bo si lwa mukyalawo si lwa bbaawo ebintu byaki kale ngombo gyemukozesa ennaku zino okwebereramu weekole ki saba allah tusasire ya rabbu atuwa obulungi buli kaseera kano ya rabbu tumusaba allah tumalire mbwetaavu bwonna abalwadde muffe tusaba allah bere nga abasuusa tumusaba allah suusa abalwadde baffe bonna bonna kuva enjuba gyeva paka enjuba gyegwa
tumusaba Allah azza wa jalla atulungamye ffenna era atufuula abalungamu atufulenga n'ensonga y'abanafu okuba nti balungama tumusaba Allah azza wa jalla tasa ebikemo ebiri mu maaso gaffe ebikemo ebiri mu bwerere bwaffe innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi tumusaba Allah azza wa jalla abalina amabanja Allah abeerenga atumalira mu ngeri zetusuubira oba zetusuubira tumusaba Allah azza wa jalla atere baraka mirimu gyaffe gye tukola ne mu mayumba gaffe ne mu baana baffe ne bakyala baffe ne mikwano gyaffe innahu waliyu dhalika wa mawla tumwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala aleme tulekera mbeera zaffe wadde tomerwa liiso tumusaba Allah wali okulaba abeerenga atulabira wali okutegeera Allah abeerenga atutegeerera atasa obukafiiri n'obwavu tumusaba Allah atasa obushiriku ne bananyini shiriki tumusaba Allah tuwe emiriraano emirungi Allah atasa emiriraano emibi innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi tumusaba Allah azza wa jalla binanga biganye mu nsi yonna Allah tutujja ku basiraamu bwe yatuwa tuwangale nga tuli basiraamu abanna baddala ku kigambo la ilaha illallah muhammadu rasulullah tumusaba Allah enkomerere ennungi nga mu byonna byonna Allah tukusema ekigambo la ilaha illallah muhammadu rasulullah innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi jazakumullahu khaira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh